Ministry ya Works nga bakwatagana Ministry ya Finance bali babaninga okuyingiza mu ggwanga emmotoka enkadde ezisuuka emyaka 15. Motoka zino kweziri ttakisi ze bayise kigege bazibaninga emyaka 5 emabega n'okusukkamu okuzingiza mu ggwanga. Tugenze okulaba emmotoka zino zireese obulabe ku bantu. Ekisookera ddala bazikozesa okubba abantu ekiro. Ate n'obwogiyingiramu osanga emitto kwolina okutuula ku mitto tewaliwo na kagoye byonna byoma byereere. Tuleesewo kitwandise ennaku 10 operation ganyegenya. Emmotoka zino zirina okuva ku makubo kubanga emmotoka zikaddiye, engine zikaddiye. Kati kyovola tuvuddeyo okuyambako abattakisi. Motoka zino tuziyimiriza okutandika n'olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi eza next week Monday, okutandika n'olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwe tulimu ogw'omunaana teri kudda motoka zino okutambula. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.